po jako akawuwo n'afuluma n'ayingira naye asulawa alyaki akozesaaki. Akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byobulamu nga kakulembeddwamu Honorable Dr. Charles Ayume ku nkya ya leero balambuddeko mu ddwaliro e Mulago ewajjanjabirwa Kookolo ku Uganda Cancer Institute okulaba emirimu ate bwe gitambula. Another advantage in this machine is equipped with what we call multi-leaf collimators. These are able these are like leaves actually as they call them. After doing a CT scan, as I told you, the tumor is irregular. To confirm, those leaves will move up the conform. Like even if the tumor is like an amoeba, to conform to that feature of an amoeba. Dr. Ayume agamba nti bakulambula buli ddwaliro okulaba engeri gye gayimiriddemu kubanga ebyobulamu bikulu nnyo. Tuba managinga Gulu, Marara, Arua, Nembale. Eno traffic gyolaba wano lwakuba nti eno ye treatment center yokka mu Uganda yonna. Kati tujja kubanga tutulinga abantu kati tubajanjaba mu regions at regional level. Era n'ensimbi gavumenti zewaddeyo. Omubaka wa Mityana Municipal Zaake Francis agamba nti kyebasanze e Mulago kyennyamizannyo kubanga abalwadde basasula ensimbi nnyo okubajjanjaba Kookolo naye ate obujjanjabi tebabufuna nga bwe kyandibadde. Nekitu kidogo kati nakyo obuzibu bw'amaanyi nnyo obuli wano nti abantu tebalina basobola kufuna bujjanjabi nga ssente bazibaleega nnyingi nnyo nga waliwo eziri ofiisi eza bbanka ate waliwo n'ezebbali ekyabasawo bakikola olw'ensonga nabo tebalabirwa bulungi nnyo kati fenga akakiiko ka Paalamenti tulina okuddayo okulaba ng'ensonga ezo zikyuka naye tukimanyi nti ne Paalamenti ebyayo nabyo biri limited nabyo Paalamenti nayo munnaye bagifuula talk show bwogerezibwa ebityo ne bikomaawo naye ng'ekisinga okuba kukyuka kyekiri waggulu okukyusa obukulembeze. Zaake agamba nti n'ekyabasawo obutasasulwa bulungi nayo nsonga y'amaanyi nnyo nti era nakyo kikyali kizibu ky'amaanyi mu kaweefube ow'okutaasa obulamu bwa bannayuganda. N'abasawo kubanga bafiibwako ebintu ebyo tuba tulwanirira mu Uganda empya so kiba kitegeeza Uganda tennaba kukyuka mulimu gwaffe nze naawe ali eyandaba okubanga tukyusa ebintu bino mu nteekateeka y'ebyobulamu okubanga bannayuganda bafiibwako nga balina okubanga bafiibwako. Abasawo nga bakulembeddwamu Dr. Baterana Byalugaba nabo bannyonnyodde ababaka embeera gye bakoleramu. You set up the patient with references that we actually predetermined from our city. Now, after that, as you plan to start the treatment, I don't want to actually keep hitting a different area time and again. So you set up the patient, you are able to take an image, align the patient, bring the patient, set up your target before you deliver the bill. Now, weewaawo tufunye eddagala lingi era gavumenti tugiyozaayoza naye era eddagala terinaba kumala bulungi kubanga tulina 80% of the time waliwo 20% etannaba kufuna mwasirizi. Eddagala oba obadde nalyo naye ne wabeerawo break neeba ya wiiki emu bbiri ekosa bino byonna byobadde okoze kale tekyetaagisa nnyo. Wabula ababaka bagamba nti obuzibu obulala bwe bazudde bye byensula kubanga abasinga okujjanjabibwa Kookolo bava wala nga n'olwekyo waliwo ebitundu ebyetaaga okusembereza enteekateeka eno. Abamu bava Mbarara, abalala bava Arua naye nga azze kufuna bujjanjabi. Obujjanjabi bwa kansa buyinza obutatwala lunaku lumu, bwetaaga ennaku, bwetaaga weeks oba myezi. Waliwo gwe mbuuziza ng'angambye nti ava Arua yakamala wano mwezi mulamba naye mwezi omulamba ogwo asulawa kubanga tasulamu mu ddwaliro. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Okufunirwa abantu beeyo ewala ennyo batasobola kutuuka wano mangu. Omuntu agenda okutuuka wano nga kisusse ng'embeera esusse eno ebeere National Referral Cancer Institute.